Abawagizi b'ekibiina ki National Peasants Party mu district y'Emityana bakungaanidde mu kisaawe Zigoti nga bano balindirira okwaniriza akwatidde ekibiina kino bendera ku bwa pulezidenti Munnamityana Robert Kasibante agenda okutongoza manifesto ye olwaleero. Omusasi waffe James Kaana Sebuguzi ali Zigoti n'ebisingawo. Boyingira ekibuga Zigoti ekikwaniriza bye bipande ebitimbiddwa nga biri mu langi emmyufu n'enjeru nga bitimbiddwa abantu abeeyita abawejjere mu kitundu kino nga beetegeka okwaniriza bogo bayita omukulembeze waabwe ngono yakwatidde ekibiina kya NPP bendera mu kuvuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga munnabyanjigiriza Robert Kasibante ono ng'asuubira okwogerako eri abawagizi be n'okutongoza manifesto ye olunaku olwaleero mu kisaawe eZigoti mu ssaza Busujju gy'azaalwa. Ono olunaku lwe lumu olwaliro yabadde wakubeera mu district y'e Kasanda kyokka tukitegedde nti olukungaana olubadde lulina okubeera e Kasanda lusaziddwamu nti ng'omukulu agamba olunaku olwaliro lwonna ayagala alumale mu district ey'Emityana. Abawagizi ba Robert Kasibante betusanze mu kifo kino aboogeddeko naffe batubuulidde ebyo bye baagala atandikireko ng'awangudde entebe ennene ey'eggwanga nga n'ekimu ku byo kwe kwongera ku buzito bw'ensimbi ya Uganda. Amanya nze Nyombi Peter Ziwa era bagamba nti akuwa okubaga bakuwadde kulya. Tusuubira Robert Kasibante ku bizibu byaffe ebisinga abimanyi, abaana tebalina mirimu, entambula etugasa nnyo abantu nga bamaze okukola ki okulima ebintu byabwe ne babitwala mu katale. Otunoonyeza akatale sente yaffe eri wansi nnyo, sente yaffe ya Uganda eri wansi, yeetaga erinnya value. Bwe mala okulinnya value omuntu wa wansi ajja kuba tutaasizza. Amanya nze Ziwa Jimmy tuli masanyufu olw'okuba nti ye muntu wa wansi era agenda okutegera abantu ba wansi. Kasibante tumusaba kati nga oluguudo lwaffe n'olulaba bw'abanga azaalibwa Kiwande oluguudo lwaffe luno lwa ttaka Nsanyaze Yesu gatuuka naye lwa ttaka twetaga chorus oluguudo luve Kakindu ogenda eZigoti oba okuva eZigoti okudde Kakindu ne mu byalo byonna byonna nga Mawundu eyo nayona enguudo mbi. Robert Kasibante y'omu ku bantu 8 abasunsulwa akakiiko k'ebyokulonda okuvuganya ku ntebe ennene ey'eggwanga Uganda. Ku balala kuliko Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP, Yoweri Kaguta Museveni wa NRM, Mubaraka Munyago wa Common Man's Party, General Gregory Mugisha Muntu owa ANT n'abalala. Ku lwakya na 8 CBS FM James Kaana Sebuguzi ndi Mityana. Musaza Kyaddondo kyadda ky'akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform kafulumizza enkalala ez'abo abaweereddwa kaadi ey'ekibiina ekyo ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti mu kalulu akajja okwetooloola Uganda. Kaadi zino zigenze okugabwa nga ababaka mu Paalamenti wamu n'abo abeegwanyiza obubaka nga bonna bali ku bunkenke nga bakooye n'okulinda oba baagala okumanya oba baaweereddwa kaadi oba nedda. Bw'abadde ng'akwasa abakulembeze b'ekibiina enkalala z'abaka abaweereddwa kaadi, nnyini ntebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform Harriet Chemutayi agambye nti basunsudde abantu abagwanidde okuba ababaka mu Paalamenti ya Uganda. Harriet Chemutayi awadde amagezi abo abatafunye kaadi okukwatira ekibiina kino bendera nti basigale nga bakkakkamu ate baleme kuyuzaayuzaamu kibiina mu kiseera kino. Me and my team made sure that we selected the best team that will work with the president. Some of the people whose names will appear on today's list as members of parliament will not only stop at that. Some of them will be ministers because we are going in the new Uganda and they will take over. Some of them will be ministers, some of them, even those ones, we want to encourage those who have not been successful. But since we are going to a new Uganda, there are very many jobs. Some of you will head the different sectors. So don't give up and let's not lose focus. Oluvannyuma lw'ekibiina okulangirira mu butongole nti olukalala lwabwe bekiwadde kaadi ku bubaka bwa Paalamenti luwedde era lufulumye, kigenda kutandika kaakano okutimba enkalala kitundu ku kitundu olunaku olwaleero olw'abo abaweereddwa kaadi y'ekibiina okukikwatira bendera ku bubaka bwa Paalamenti. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NUP David Lawrence Lobongoya agambye nti wateereddwawo akakiiko akagenda okuwuliriza okwemulugunya okwabo abayinza okwemulugunya olw'okuba tebaaweereddwa kaadi era ng'akakiiko kano kagenda kukola ennaku 2 zokka. 2 days, tomorrow and the day after tomorrow. And for those who will be released, the results which may be released later, so whichever results are released are subject to 2 days of petitions. The committee is headed by Dr. Kanabi Moses, our organizing secretary. It has Comrade Kasim Fatuma,
who is right here. It has Council Elopi Jonathan and Council Sasi Marvin. Those are the people who are going to be receiving complaints, petitions. Those who may have reasons really why they think they should be the candidates who have not been announced and bring their petitions, like we did for councillors, and some of the petitions were successful, others were not, based on the grounds each of those. Musaza Mawokotanga abayayanira entebe y'obwa president batandise okunoonya akalulu olwaleero luno abavubuka basabiddwa bakuume emirembe kitaase Uganda okufiirwa abantu balina ate okugitwala mu maaso. Bino byogeddwa omwami wa kabaka ow'eggombola ya Musaale Buwama Francis Kyobe n'agamba nti mu biseera bino ebyakalulu abantu bangi naddala ku ludda oluvuganya gavumenti balabwako nga bafuna ebizibu omuli n'okufiirwa obulamu bwabwe mu kampeyini olw'obukuubagano bwe bafuna n'ab'ebyokwerinda. Kampeyini zino zandibadde nnungi okusookera ddala nga si kalulu kavaawo mpitewo naye nga kalulu ako ketusuubira okuba nti kasobola okukyusa eggwanga lyaffe okulitambuza okulijja ku mutendera erinsa okubeera okuteera ku mutendera omulala. Sookera ddala nsaba abavubuka nti ekiseera kino kitugendamu manyi bamanyi okukozesebwa ate ne bakola effujjo ne bamaliriza nga bagweredde makomera omunsi ne tumaliriza nga n'obuvunanyizibwa bwandibadde bwa famire zaabwe balemereddwa okuweerera abaana baabwe kuba bali mu makomera n'ebirala. Mbasaba baleme kukola bikolwa bya ffujjo naye bakole ebyo ebituufu bye balina okukola. Francis Kyobe awanjagidde ab'ebyokwerinda bakomye okutulugunya bannayuganda ate be balina okukuuma kubanga kino kiviirako n'abantu okwetamu okulonda. Kimu ku bulago obuli mu byokwerinda mu kutulugunya abantu okusookera ddala basobola okuleeta ku bantu obulemu. Bamaliriza bakubira abantu balemala sina kindi abantu ne batya n'okugenda okulonda ate nga bandibadde beesalirawo okulonda abantu abatuufu bandibadde balonda. Kino tukirabye mu kalulu akaali e Kawempe twalaba nti ab'okwerinda baali bangi ate ne okukuba nti okutulugunyizibwa kwali kw'amaanyi. Ekisaba nti ate mu kalulu kano ke tugendamu bireme kubeerawo ate era nemaliriza nasaba abantu baffe bannayuganda n'abantu basajja kabaka abawangalira mu Buganda okubeera nti tulonda abantu abassamu namulonda ekitiibwa tulonda abantu betulowooza nti tusobola okufa ku Buganda n'olumirirwa nnyaffe Uganda.